Polisi mu nnaku ey'ekitalo ezzeemu emize gyayo kyokka nga yabadde emaze okukola enteekateeka bano nga bakakasiza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tewagenda kubeerawo kumutaataaganya kya nnaku nnyo gye buwungeredde njagala olaba ebigambo bino wabula mukwano gwange mpuliriza ekiri e Masaka kisa kinegula byeraliikiriza bitiisa ku lunaku lw'okutano ampuliriza twandiraba omusaayi nga guyise ng'oggyeko omusaayi n'okulaba omuntu ng'agudde wali nga mulambo kakati nno nsimbudde bwe nti wulira emokono ebibaddeyo. I told you not to serve not to go to open our office because it is down. And we accepted. What do you want from us? Let us agree. Let us tell our people. But we did ask for that venue. And our public address system is the other side. That's why we organize. Because the other one, we got all the approvals, including from you. Can we proceed to Ntao? But who requested? You wrote on our behalf and asked for that. Who is the owner of Ntao? I want us. I want public address system. Who is the owner of Ntao? I want us to proceed to Ntao. Who is the owner of Ntao? Oluvannyuma lw'akabanga Kyagulanyi ne banne bakkiriza okukwata oludde Ntao okuwala akanyolagano konna. Tugende! Tuyite wano! Ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo mbadde n'owabutambala Mwanga Kivumbi be beetabe mu lukuŋŋaana luno. Kinajjukira nti ku bbalaza ya wiikendi abakulembeze mu Nuupu ne poliisi basisinkana okumalawo obutakkanya ku kukwatagana n'enkuŋŋaana omwali n'okwatulira poliisi ku butali bumativu bwabwe olw'okutaataganyanga enkuŋŋaana zaabwe. Poliisi oluvannyuma yavaayo n'ebiragiro byawa aba Nuupu nga bye balina okugoberera omuli n'okutegeeza ssaabaduumizi wa poliisi mu budde nga tebannakuba nkuŋŋaana. Kyagulanyi kati azaako kitundu ky'e Masaka. Oluvannyuma lwa Pulezidenti okubeera nga yasindikiriziddwa bw'atyo n'agenda n'ayita mu kyalo mpaka ku siteeshoni wennyini wabadde alina okubeera nga asiteesoninga ku kifo kyennyini ekyabadde kitegekeddwa naye ng'abasajja bamaze okukolesa empisa embi. Mukwano gwange mpuliriza vidiyo nkusaba gimpeera ekigalo omanye tutambula ne Haji Miti omusomi wa Ddwa ennamba gy'olaba ku screen esembe 15 ye ya Haji Miti musomi wa Ddwa naye nga mukwano gwange mpuliriza ngenda kukubulira amafuta amasaka Masaka ekiriyo bitiisa Masaka simanye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anaatuuka oba taatuuke kubanga waliwo amawulire ag'ekyama agamaze okubeera nga gasomolwa kakati amawulire gano saagala kubeera nga tuliyadde eddakiika n'emu saagala kubeera nga ngazibiradde eddakiika n'emu tulina okubeera nga tulaga abasajja bano nti kye bakola si kituufu tulina okubeera nga tulabisa abasajja bano mukwano gwange mpuliriza byannaku naye ogenda kubeera nga obiwulira bino birimu okubeera nga munnange ne Pulezidenti yandibeera nga tageti kati wano we tuwolekedde n'okusinziira ku kibadde emukono kakati abasajja bano bamaze okubeera nga bapulaninga enzito ddala njagala owulire ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza kansooke nkulage Pulezidenti bw'amaze okuyingira emukono ku kifo waliwo ennyini nga naatera okutuukawo wabadde ogenda okubira laale sooka owulire omuziki gwakubye abantu bano era nabo ne basiima nti nno tuwongere akapeera akalala kati ate nkomyewo. Okuyimba naye kati webasibye mwaba mbakubye omuziki akapeera akalala ate nga mukama wabwe yabagamba bannemesa okuyimba waba akabulu tetukamala wano waliwo ekinujjanga omukono gumugaluga lwaki omuntu gw'olina omuzanyisa byazimba byandijenyegwe anayasuta nobusika bantuma lyangali naluwa bampita obini embale bankubira akadadi naye ofisa bankubye enkuba nalomaziri bana ine kino kati bagambe obuntu bulamu buwangula obwononefu empisa ziwangula obutaba na mpisa
n'okukola ekituufu okuwangula ekkola ekikyamu. Oyinza kubanga gw'olina emmundu nga gw'olina tiyagaasi nga gw'olina empingo naye bw'oba nga gwe mukyamu mu maaso ga Katonda nga gwe mukyamu mu maaso g'abantu nga gwe mukyamu mu maaso ga Katonda. Kati bino byonna njagala nkulageko mukwano gwange ampuliriza ku makya gye byatandikidde. Obadde okimanyi nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yasimbudde convoy ya mmotoka ezisoba mu 10 n'okusoba zonna ngenda kubeera nga nkulaga. Olwamaze okubeera nga essaala etandika wali ku head offices Makerere Kavule, kaakati olwo emmotoka convoy yaffe n'etandika okubeera nga esimbula mpola. Njagala nnyo nkulage bwe twatandise okubeera nga tusimbula okuva gye twavudde mpaka twatuse ku basajja ne batufukira ate ettabbu. Era njagala obale emmotoka ezo mukwano gwange ampuliriza ze zimu ku zawerekedde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okugenda mukwano gwange emukono. Kaakati ate emasaka kigenda kusukkawo. Masaka kigenda kusukkawo naye nga bye nkugambye bya nnaku amawulire agava Masaka enteekateeka birimu okubeera nga mukwano gwange waliwo okulya n'okkomba essowaani. Nze Eke Masa mabega wa Muzindalo vidiyo soko ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza efune mayira gye buli munnayuganda yenna asobole okubeera nga agiraba. Lwaki nkoze vidiyo eno? Njagala nkutemeretemeremu byonna ebibaddewo okuva gye twatandikidde ku makya mpaka we buwungeredde nga President avudde emukono. Ati moving time. Taxi yo no. Genda. Where's the self-travel? Talabise bwana bali shipaidi nzanimu ya gundi drone ya mawulire bwana bafunyi bali shipaidi ugamba otya mukadde leka gari hapa kakati ampuliriza wano wenjagalira olabe kye bayita amaanyi g'abantu. Njagala olabe kye bayita laavu y'abantu. Bwe nkujja mu katambi kano ke tuliko kennyini nga mmaze okulaga amaanyi ne laavu y'abantu nkulage speech ezimu kuzikoleddwa emukono zotasobodde okubeera nga ofuna mu budde. Njagala ozirabeko owulirize mukwano gwange ampuliriza ne bannayuganda bennyini olunaku olwaleero baweereddwa omukisa okubaako bye boogera. Kaakati ogenda kubeera nga obitegeera lunaku lwaleero. Eke TV, Eke Master. Mikwano gyange mwenna omukyala amayiddwa nga Marie Gwanga lya suti zirandi nkutumiddeko nnyo my sister webale nnyo bali ddala gy'otuusako engalo n'omutima omulungi ogwagala struggle n'okwagala bannayuganda naddala ffenna bali mu nkyukakyuka. Mwebale nnyo mwebali ddala mukwano gwange David wali mu ggwanga lya America nawe nkutumiddeko kussa omusumba mu America nawe webale nnyo bali ddala byokola mbyagala nnyo. Kakati nno sooka owulire ebigambo bino mukwano gwange bwe tuva wano mu laavu y'abantu olye President bwategezeza ensi eno era byebimu kubikankanyiza abasajja bano n'enkubulya olukwe olugenda okubeera Masaka lunaku lwa 5 bitiisa byewunyisa byeraliikiriza. Muli asanyula abantu turi live na ku YouTube channel ya Runja TV.
temukkiriza muntu yenna kunyagula sente zammwe n'agenda neyekweka mu nnono oba neyekweka mu ddiini. Nze ndi mukatuliki, obukatuliki obwaffe tebukkiriza babbi. Balabye twavaayo ne twogera ku bubbi Museveni bwasize mu Parliament. Anita Among omukozi wa Museveni akozesa sente ez'omwomusolo, ate Museveni kyakola bw'akuzikiriza nadda kusaidye akuzisa omusango. Nkiddamu, Museveni pulaani ye kwe kuzisa abantu emisango, obeere n'omusango asobole okukozesa byayagala. Kati mwalabe Parliament yavuddeyo neyefuulira kyali waffe. Namugamba abasajja basuulewo n'agaana, nemugamba resigninga mulungi n'agaana. Ebyo kambikomyawo. Basaba ne bannaabo mbagulu n'abategeeza nti tetunaba kupowa, nammwe temupowa, tulina okulemerako. Genda okyajinge botola okutuukako. Eno message twasooka kuŋŋaana bwekiti ne tutandika obubaka okutambuza mu famire zaffe ne mu nnimiro newaabwetu bwe twalwanyisa siriimu. Museveni alinga ekizibu Uganda kyeyina ekya siriimu ndi. Tugulwanyise obubbi naye ng'omuntu atembeta obubbi obwo si mulala ye Museveni. Tulwanyise ababbi abo tukyuse Uganda yaffe tusobole okweyagalira mu Uganda yaffe nga teri abakuba ku mukono, ng'otambula bulungi, ng'amalwaliro amalungi, ng'amasomero balungi n'ebirala byonna byonna. Nga sirabira ddala waggulu jjajja n'okusookojje. Ono maama yankubye akaama n'angamba mwana wange njagala okubuuza ku bantu. Nengamba maama ate enzala niagaana. Maama okusembyayo kabadde kakodyo namubuuze ku bantu. Bannange, baganda bange, abooluganda bwena, abaana, abazungu, mwenna mwenneetaaga gye mufiira, era nekyo nakyogerako. Abakiwulidde bakiwulidde. Bannange, mwenna ng'omulanga bwewugulye. Omwana ono tubeere nga tukola ki? Tunaye. Omulanze bwenfaanana. Nfaanana emyaka 76. Naye bannange mbabuulire ekisinga okunnuma. Kaakati ndi buzibe. Eriiso ndabisalimu. Bwe nagenda mu ddwaliro Emmengo baŋŋamba miliyoni 2 okunnongoosa. Bwe ŋŋenda okugamba nti bampe ku mulagala, bannange banguza buguze ate nga tewali kasente. Bannange mwekyo mukiraba mutya? Ensi yaffe okubulamu akalagala, ensi yaffe okubulamu eddembe, ensi yaffe okubula buli kimu kyonna nga tuyaaga. Abaana baffe ne babulwa emirimu. Bannange mulwane basajja, kibuye w'abakyala. Tulwane. Bannange Kyagulanyi, Sentamu, Bobi Wine, kulabiranga ddala. Maama ku bigambo byesinza kwongerako. Baganda bange mwebale nnyo. Njagala okubasabanga muddayo muvuge bulungi. Abantu b'e Masaka mwe batugambire naffe batuteekeko ku kyemisana ku Friday. Abanaagenda naffe Masaka omulo zammwe muzambale. Kaakati mukwano gwange nsimbudde bwe nti nakusuubiza amawulire ageeraliikiriza ag'ennaku era agatiisa agafubutuka e Masaka eno nno mu bbendobendo lya Buddu. Nkugambye ngeno waliyo ababaka balinga 3. Omubaka omukyala owa National Unity Platform sijja kumwogera mannya, n'omusajja owa Kimanya Kabonera, kussa omusajja owa wano mu Nnyendo. Kaakati abantu 3 bafuuse akayinja mu ngatto, naye nga wenjogerera omu ku bo asiba bikutuka. Yandibanga n'olunaku olw'enkya ono agenda kubeera ng'oba okwosa enkya afuumulwa ku bwa komishona, kubanga emikono wenjogerera gy'amaze dde okubeera nga gisukka mu 120 egyakamala okubeera nga giteekebwako. Wabula nga kyannaku nnyo ate ababaka bali ku ludda oluvuganya ono bagezezzaako okubeera nga basimba ekkuliro lw'enteekateeka eno, naye kyandibanga essaawa yonna kigenda kubeera nga kyedomola. Kakati mukwano gwange mpuliriza, njagala n'obuwombe firi eno gimpeera ekigalo nga bwe nakusabye ompyo subscribinge omukutu gwa muntu wa wansi gwa AKTV gwa nkyukakyuka gwa muntu anyigirizibwa. Kati wulira, waliwo enteekateeka, ebigambo bino bitandise. Abantu abagenda okubeera nga bambadde leeya, wuliriza nnyo, nga tebali mu yunifoomu yonna, oba abantu abagenda okubeera mu yunifoomu eya National Unity Platform, bano baveeyo
nga president amaze okubeera nga ajja mu kibuga Masaka. Njagala ojjukire nti venue bagikyusizza kakati omusajja ono president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kubeera Masaka Recreation Ground. Wabula okusinziira ku bibadde emukono bino bikanze abamu ku bantu abo abadde balooza nti Mwami Kyagulanyi yaggwamu dda olw'ebigambo ne wolokoso gwe bazze nga basamwasamwa naye ku radio bano ba propagandist ne ku ma TV. Kaakati nno wulira ebigambo bibino nga bamaze okulaba nti emukono ekibaddeyo kinyeenya magi kisudde n'emiti era bannayuganda bangi basigadde beewuunya amaanyi ag'omusajja Mwami Kyagulanyi ate geeyongera bweyongezi okusinziira ku ekyo kye baali basuubira. Kati wulira enteekateeka eno enzibu ennyo erimu n'abasseemwayi erimu n'abasajja aba SFC kussa poliisi. Ampuliriza bigambo binene bitiisa naye biwulire katubiwulire. Satu mulumu His Excellency ali Masaka ne bano balinayo bategeseyo emisinde Masaka mbwe gy'okudduka okuzimba ekisawe ky'Ebuddu. Ali abagambye ezimba ekisawe ky'Ebuddu. Wulira ekiriwo bateesezza bagenda kutikka batraini bonna batraini abali mu training ya police, abali mu training ya UPDF, abali mu training ya SFC bagenda kujja bagenda basomba babaleete okubeera mu misinde egyo. Bw'abanga si Katonda nnyo olunaku lwasatu mu olumu ebyaluli mu kufa mu kuziika kw'omugenzi Pascal nabifuna kiro nga nvuddewo ne nteekako obuteesi nti Masaka enkya n'ensirika. Olwaliro Mukama ampadde ekisa ne mbifuna ng'obudde bukyaliyo. Omusaayi gugenda okubeera e Masaka. Abasirikale be bagenda okwetaba mu misinde egyo. Mpuuga kino kirimu bano: Mpuuga, Mayiga, Wasajja, Dini Lubo Wasaava, oyo musawo w'embizi oyo musawo w'embizi yali oyo w'obulevu bwa Ismolexas. Bateeseteesa abantu ku makubo bagenda kuteeka pulaani yaabwe eriwo eti bagenda teekateeka abantu ku kkubo okukuba amayinja, okukuba amagi, okukuba ennyaanya, okukuba His Excellency ne ttiimu ye. Bagenda kuprovokinga nnyo bafutu soldiers obajja mu mbeera. Bagenda kukuba bannamawulire ng'abamu ku bo bambadde engoye za NUP. Bagenda kujja abantu bonna bali ku training bonna eya SFC, eya poliisi n'ey'amagye. Bagenda basomba ekiro nga 3 babayuwe mu Masaka. Beteekerateekera His Excellency Kyagulanyi. Beteekerateekera His Excellency Kyagulanyi. Kaakati nno abasajja nga bamaze okubeera nti bakakasa nti omusajja ku gurawundi azitowa akyazitowera ddala era ababadde balowooza nti omusajja ku gurawundi yavaayo kaakati gamaze dde okubeera nga gababuguma era bangi batuula bufofofo nga basala entotto kiki ekinaddako. Njagala ojjukire nti ababaka bangi baali bateeseteese ku mukolo gwa Mathias Mpuuga guno gwateeseteese e Masaka omwezi ogujja nga bangi bagenda kulangirira mbu basaze eddiiro ne beegatta ku Mpuuga mbu nga bavudde ku National Unity Platform. Wabula kyannaku nnyo kyewuunyisa era kitiisa kakati okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja bano empale zatandise dde okubeera nga zibafamba, entegetege zibakankana. Kati bano nga bwe bakola mu kuziika omugenzi Pascal eyali munannuupuluku lwe munnankyukakyuka eyali awangalira mu ggwanga erya Bungereza ne baagala okukola ensasagge ng'ekulemberwa Bedi Bwanika. Kaakati nno olunaku nga 31 lujja kubeera Lwakutaano President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga yolekedde ekibuga Masaka. Bano bateeseteesa abantu okuviira ddala eno ku kkubo abamu mbu bandikasuka amayinja, abamu mbu bandikasuka amagi era baagala bano bateekewo embeera yonna wasobole okubeera nga wabawo akavuyo bannayuganda balwanagane basobole okubeera nga battiŋŋana. Ekyo kiviireko poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okuyimiriza enkuŋŋaana oba
okuyimiriza entambula eza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eza second phase countrywide tour. Kakati nno amawulire gano gabadde gajja gafuluma mpola mpola nga bwe twafulumya amawulire ag'ebuddu ne tubagamba nti mwegendeze mu kuziika Pascal wandibawo ekintu. Kakati na bano balina bye baagala okubeera nga bafumba nga bateekateeka. Wabula eky'omukisa omulungi bannamasaka bangi ebitundu 9 ku buli 100 bano bagamba bali ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era bagamba bali redde okubeera nga bamuwa obukuumi. Kyokka waliwo n'amawulire amalala agalaga nti omusajja amayiddwa nga Mufumbiro Waiswa ono mukwano gwange mwogezi wa National Unity Platform Masaka bano baagala waakiri bamukolereyo ekintu bamuswaze agenda okudda e Kampala waakiri nga si yeye. Kakati enteekateeka zino zonna zamaze dde okubeera nga zigwibwamu, enkozi zino zonna twamaze dde okubeera nga tuzitegera. Kakati njagala oli ebigambo bino ebikwatagana ku Waiswa Mufumbiro tumusabire tusobole okubeera nga tumukomyawo okuva e Masaka adde e Kampala nga mulamu katebule. Alex Waiswa Mufumbiro batagetinga Alex Waiswa Mufumbiro ye bagamba talina kuva Masaka nga mulamu. I repeat, batagetinga Alex Waiswa Mufumbiro ye bagamba tave Masaka nga mulamu. Mpuuga alayira poliisi okubalekane era poliisi tegenda ab'ebyambalo tebagenda kubiyingiramu. Babalese nga baagala furakasi eno gye bagenda oyimirako babagambe twabagamba ku Nuupu kakati abantu bafudde Nuupu teddamu okutambula. Omuzannyo gwabwe baguzizza muleeya era bagenda kwambala ebyambalo bya Nuupu bakole ddala efujjo. Bayinza n'okwambala ebyambalo bya Nuupu ne battayo munnamawulire n'afiira ddala. Uganda is our land, and nothing should put us down. You will try with all the tools you have at your disposition. But one day, we shall rise for God and my country. Twakukolachi mukulu tuwesonga Fujo hekima obuchayi byotulinako byokoze nkumu era nawe wewaana jirigabano naye nawe werabisa otwesireko tolina we bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyokwatula naye olina ensonga oli muntu kigwe mulinange kyebuuza nini munakuzembeza ate gwe otabaana be droni zisomba amasasi gatwala ensonga y'obutwa twagala mirembe nkulakulano bamutuddize sente otwesireko tolina we bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebye okwatula naye olina ensonga Katonda tutase Uganda twagala bakulembeze abafuzi bagende otwesireko tolina we bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebye okwatula naye olina ensonga otwesireko kyoliko kyeraga sebajokota
Mutego. Olunaku lw'eggulo nga bwe nnakoledde akatambi ne nkugamba nti abasajja bano kye bafumba kinene wabula ng'ate gwe bakifumbira munene nnyo bano abasinga era wakubagayagaya ng'agayagaya sumbuusa oba nga obeti. Kaakati bano nga bamaze okubeera nga bateekateeka enteekateeka nnyingi nga zigwa butaka era balina pulaani ez'enjawulo nnyingi. Kaakati bano basazewo n'omubaka amayirwa nga Honorable Ssewungu. Njagala okimanyi nti Honorable Ssewungu ono y'omu ate kuba wawerekedde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mukono kyokka ng'omusajja ono yali assa kimu ne Masayasi Mpuuga. Kaakati gye buvuddeko ono y'omu ne Theodore Ssekikubo abaleeta ekiteeso nti abantu bano bakomishona nga n'Empuuga mwali abaalya ekyoja mu miro abakwata mu ntamu abaakenula ababba ssente z'omusolo ne balya enguzi bagobwe mu paaliyamenti era y'omu ku baawagira ekiteeso kino eky'okubeera nga mukwano gwange banna paaliyamenti bateekako emikono 177 bajje omusajja ono Mpuuga bamugyemu obwesige ku ssabakomishonazi abalala okuli Solomon Sserwanya n'abakyala abalala babiri aba NRM. Kaakati nga bwe nnakunnyonnyodde olunaku lwabadde lwaggulu nti abasajja n'abakazi wali e Masaka baavuddeyo ne bataputa ekintu kino ne bagamba nti omusajja ono Honorable Ssewungu musajja mubi nnyo yasinga mu kibuga Masaka kubanga ono yavuddeyo n'aliyamu olukwe mbu Masayasi Mpuuga ate nga bano baali basa kimu ndowooza ne mukubeerayo nga beegabanya ssente omusajja ono alaka yamuwagira. Njagala nti omusajja ono Honorable Ssewungu ye yaleeta ba Mpuuga ku National Unity Platform era ye yabakulembera bano bonna n'abaleeta mu nuupu era President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeesiga ono n'aga nti abasajja bali booleese bali batya nti abasajja balungi kakati ono yeesiga ono. Kati njagala owulire ebigambo ebifutuka e Masaka Honorable Ssewungu ono gy'ava saidi z'ekalungu bano nga kye batamulangidde tekiriiyo kye batamusuubiza kumukola nga tekiriiyo nga bino biri mu mukwano gwange mpuliriza n'okubeera nga babiteekamu eddogo n'okubeera nga bagamba nti omusajja ono mbutayisa sikaati yonna. Kati njagala owulire ebigambo bino nga biva mu bantu b'e Masaka nga beeyawuddemu bano naddala ttiimu Mpuuga be bakukusa obutambi n'okubeera nga baswaza buli muntu yenna avaayo okubeera nga ayogera ku mazima nti Mpuuga mukenuzi Mpuuga mubbi yabba ssente bano bamulumba. Wulire ebigambo bibino si byange tubiteeke ate tugende nabyo ng'obitegedde. Kampu ya Mpuuga Honorable Mataasi ow'ekitiibwa ow'essuuti netetudde era nti batandise okuggula olutalo ku Mbaka Joseph Ssewungu Gonzaga bamulabanga mbega traitor abaliddemu olukwe ovuute mu munno. Ssewungu nti Masaka bamutabukidde era bamugambye nti ovuute mu munno si basanyufu. Mbaka Ssewungu, Mbaka Sarah Opendi, Patrick Oshabe Nsamba bakulembeddwamu mukama akulembeddemu enteekateeka eno gwe bayita Theodore Ssekikubo be bageze maaso n'okuleka nti balutandise. Kaakati ab'e Masaka bagamba nti kale bandi badde abalala naye naawe waffe gwalina okusooka okudifendinga munno bwe muva ebuddu. Kakati waliwo amaloboozi agagenze maaso n'okuba nti gavuddeyo. WhatsApp group emu evuddemu eddoboozi y'e Masaka WhatsApp group. Waliwo omu atuliza ku ba district councilor Kalungu eyo gwe bayita Mutebi agenze maaso n'okuba nti ategerekese ng'omu ku bayambi b'omubaka Ssewungu okumala ebbanga badde atambula naye. Mutebi atadde audio neba ng'etambudde nnyo agitadde ku WhatsApp. Mutebi ono kigamba okuba nti yeefunyiridde wakati mukwani ku Mbaka Ssewungu Joseph Gonzaga omukatuliki ennyo. Ensi gwemanyi nti musajja mukatuliki nnyo era atambula n'omudaali mu bulago buli walaga. Mutebi ategeezezza n'agamba traitor oyo eyalidde mu Mpuuga olukwe mumulabiraawo musajja musabizza awedde emirimu. Ssewungu bamuguddeko olutalo bamugamba ovuute mu Mataasi Mpuuga Nsamba. Mu odi yeena atuuliriza Mutebi awuliddwa nga alangira mukama we gwabadde akulagana naye okumala ebbanga obusamize. Agambye nti mumulaba kwambala mudaali atuuliza mu kifuba ne musajja musamize awedde emirimu. Abyasizza mulaba ng'omukatuliki ali stongi naye musamize emirundi mingi tubadde tugendanga mu ssabo naye bya bufuzi. Ab'e Masaka bagamba oba Mataasi Mpuuga yakola ki oba yakola ki ffe mwana waffe tumufiirako. Kati Ssewungu yamuvuddemu amulumiriza obulogo n'obusamize yadde nga yeefuula omukatuliki ennyo. Odi yetambudde ttiimu ya Mpuuga yetambuza egambo oyo gwe mulaba. Bibuuzo okweredisa eby'amateeka yabigwa sina munnamateeka mutendeke
bamulangidde obutaba na maka kalungu ng'amaka akozesa ga maama we. Bingi biri mu audio gye bagenze maaso n'okuba nti bafulumiza nga balangira Ssewungu Gonzaga naye nga kigamba okuba nti kansala ono kunyiiga kwonna kuvudde ku kuba nti yavudde. Ssewungu yavudde mu mubaka Mataasi Mpuuga Nsamba gwe bagamba nti abadde munne nnyo okumala ebbanga mu byobufuzi naddala okuva mu kitundu eky'e Masaka. Kakati bagamba nti nga bba ab'e Masaka nga bo ab'e Masaka balina ebyebagatta bingi. Nawe ekiti omusajja mukulu gwe bayita Joseph Ssewungu Gonzaga yandibadde tagenda maaso nakulabika nti oba oliawo ava mu mubaka Mataasi Mpuuga Nsamba ekitabudde ab'e Masaka mu WhatsApp groups eziwerako naddala mu kampo ya Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba. Ono bali mu mwogerako ng'omusajja omusamize atali mu katuliki nga bw'alimba abantu nti n'okwambala omudaali abalimbalimba nti n'amateeka teyagasoma bulungi. Odiyo emwegamba nti ono ne ku bakyala tayisa sikaati ne bwebambuzi n'ojambaza sikaati agenda nayo era bamulangidde obutaba na maka kalungu bagamba nti amaka akozesa ga maama we bw'abeera mu kalulu. Bigenda maaso n'okulabika nti bivaayo naye nga nsonga za kulaba nti bajja obwesige mu babaka abalumirizibwa okulabika nti beegerera ensimbi ba commissioners aba parliament. Kakati nno ensonga y'okuteekako emikono ampuliriza ekutte wansi ne waggulu era nga yeeviriddeko n'omusajja ono amanyiddwa nga Honorable Ssewungu owaava wali e Kalungu okubeera nga bamunyoomoola okumuvuma n'okubeera nga bamusuubiza nti bwe banaamukwatirako wonna ono eyamwalula ejja kubanga esiridde kajja kubeera nga kamujjuutuka ensonga kubeera nga ono yeyawudde ku mukenuzi ku muli w'enguzi n'asalawo mukwano gwange n'agamba nti ekijja kijje nze tebigenda kubeera nga binkwatirayo sikutumangako kulya ssente sikutumangako kubba. Kaakati nno bano abawagira Mpuuga ono naye ne bamutuusa emidumu kyokka ne mu parliament kifumba mutuku era amawulire agavaayo gamaze okubeera nga gakakasa nga gano galaga nti ababaka ba parliament ate abali kudda oluvuganya bangi nnyo bakyebulankanya beebuzaabuzanga mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu beebuzaabuzanga abafuka banaaba. Kakati bano nga bakyaganya okubeera nga basayininga era singa ababaka bonna abali kudda oluvuganya gavumenti babadde basayininga emikono oba oliawo singa ekintu kyaggwamu dda eky'omukisa omulungi. Honorable Theodore Ssekikubo yavuddeyo mu bigambo biraga nti bwe tutuuka ku weekend eyo eya wiiki eno ngenda kubeera nga nvaayo nangirire emikono mbawe n'amannya ag'ababaka abo abavuddeyo ne basayininga. Kati obeereyo ng'omanyi nti omubaka wange ku lisiti taliiko tasayiningangako nga kino kiba kitegeeza nti omubaka ono atasayininze ku lisiti eno aba butereevu awagira nguzi yennyini nnyini esigale ng'egenda maaso mu parliament y'eggwanga Uganda oba ono abeera n'omu y'omu ku baweebwa ssente asobole okubeera nga naye asirika n'okubeera nga alemesa enteekateeka zino ez'okubeera nga basajja bano abaali enguzi bagibwamu obwesigwe obanga y'omu kubakolera mwami Museveni nga bulijjo atusiba kiwaani nti waludda luvuganya gavumenti naye ng'ono y'omu ku nkwezenge abalyolyomi emisege egirira mu bantu ne gibeera nga mukwano gwange gyerimbise amaliba gennyininyini ag'endiga naye nga munda misege myerere. Kakati nno ebigambo bino njagala obeere nga obitegeera bulungi nnyo okusinziira ku lutambi luno ate era lwenkuleetedde nga babaka abali kudda oluvuganya bakyeremye okusayininga era nga twakafunayo emikono 27 ebuzibidde olwaliro egy'ababaka abali kudda oluvuganya kyokka nga ababaka abasinze obungi basayininze naye nga baba mu kibiina kya MK project mbu ne mu NRM. Kakati nga weebuuza ababaka bali kudda oluvuganya gavumenti ababaka ba National Unity Platform lwaki bonna tebasayininga kubeera nga omusajja oli bamugyamu obwesige kosa bali abalala ba NRM ababba ssente. Kino kiba kiraga nti bangi ku bano bazze babba ssente era bazze bakenula n'okubeera nga batusiba ekitambaala nga batugamba nti bakola ku lw'abantu kumbe bano bakolera mwami Museveni naye nga batubuzaabuza dda nga situmanyi. Kati njagala owulire akatambi kano ampuliriza oba oliawo ojja kumanya nti ebigambo bino si byange si bya AKTV wabula by'abantu bano bennyininyini ababba omusimbi naye ne babeera nga beeyisaako. Nti bangi ku babaka atuliza ku ludda oluvuganya gavumenti basajja battu ne bakazi battu bakyali awo bikyabasobedde batidde okusalawo ku kiki kye bagenda okulabika nti bakola. Jjukira nti mu kaseera ng'akyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mataasi Mpuuga Nsamba ababaka bangi ku ludda oluvuganya gavumenti baali bamukkiririzaamu era nga bamuwa ekitiibwa nti newankubadde nga bino byonna bibaddewo basajja battu ku ludda oluvuganya gavumenti ababaka nti mubasaasire babadde baasirika
nga tebaagala kulaga ludda nga bambi bangi basirika baakona bwe bati nga tayagala kulaga nti awagira ekyakolebwa komishona ate nga tebaagala kulaga nti bawakanya enteekateeka ez'ekibiina ekya nuupu kakati kwegamba nti nga bali awo nga mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi nga bayekwese kakati kiti amuli egalaga enswera etugamba okusinziira ku ekyaleeteddwa musajja mukulu Theodore Ekikubo kiba kirabisa ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti abaavayo bo ne bagamba nti mu bino byonna bagenda kubeera Newton kakati nti ono kiyaleese kibakoze bubi okusinziira ku nswera geetuleetera mu corridors za parliament nti Sekikubo kiyaleese kibakoze bubi nnyo kubanga balina okulaga nti aidha ova mu mpuuga ogende ne nuupu oba n'oludda oluvuganya gavumenti oba osigala oli wa mpuuga kale bagamba tetwagala kusalawo nga batidde ebiyinza okuddako singa ogenda maaso n'okuba nti oteeka omukono kwabo abagoba mpuuga ne banne kitegeeza nti Honorable Mataasi Mpuuga omuvuddemu n'abamukkiririzaamu obaguddeko olutalo ate singa ogaana okuteekako omukono singa ogaana okuteekako omukono kitegeeza nti obuli bw'enguzi obukkiririzaamu bw'oba wa nuupu ekibiina kya nuupu okiriddemu olukwe lwaki wandibadde ogaana okuteekako omukono ng'ekibiina kyalaga nti ensimbi ezo ezaweebwayo nguzi kakati nti basajja battu ne bakazi battu ku ludda oluvuganya gavumenti bakyali awo bikyabasobedde tebamanyi kyakuzzaako ebyadda tebamanyi kyakukola beebuuza tukoze tutya okusinziira ku bigenda maaso nti abamu bagezaako okulinda balabe ekintu kino nga kifuloopinga kigende maaso n'okuba nti musajja mukulu gwe bayita Theodore Ekikubo kimulya nga tebalaze luuyi tebataddeeko mukono ate ngera tebawakanyizza kati bagamba nti basabirira ekintu kimu kigende maaso n'okuba nti Sekikubo kimulya naye nga baganya mulega ategeeza dda nti bangi ku babaka mu palamenti y'eggwanga eyo bakkiririza nnyo mu eyaliko akulira oluvuganya gavumenti Mataasi Mpuuga Nsamba newankubadde bangi ku bano era baagaana okuvaayo okulabika nti kino bakyoleka nga bangi bambi basajja battu basirika busirisi wakati mu butagenda maaso n'okuleka nti balaga sayidi mu ngeri emu oba endala mu ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti twongera okwetegereza mu ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti twongera okuzuula kaakati nno omukutu gwa AKTV nakugambye nja kubeera nga nkusunsulira ensonga zino wetunawunzikira ng'omaze okubeera nga ozitegeera era mukwano gwange Pulezidenti Lawrence Tamu Mitembo yatusabye yonna gye tuli gye tuyitira mu binywero mu biriiro ne mu mikolo gyonna egya buli kala ababaka bano we tubasangira omubaka wo yenna w'omusangira oba wa NRM oba wa nuupu oba independent sooka omubuuze nga tanabakwerako kigambo kyonna kyakugamba nti ku sayidi y'ababbi ne sayidi etali y'ababbi ogwawa wateekako omukono oba toteekangako kaakati nno tubateekeko akazitu basobole okubeera nga bavaayo basayininge empapula zino oba oli awo abantu bano bafuuke ekizampo ate mukwano gwange mpuliriza ey'abalala balekera okubeera nga batwalanga kintu kyakuzannyisa n'okubeera nga kitwabasindikira mu parliament okubeera nga bakola si kye bakola babivaako dda bangi bali eyo mubalaba ng'omukyalo ono akiikirira abantu b'e Masaka district bali eyo beeweweta bwewewesi mu parliament ono nga mwamulaba baweweta omusajja ng'onalaga nti yatuuka n'ekyamutwala si kyaliko wabula bali eyo kubeera nga buli wiiki eggwako ku parliament babawa kondomu za bwerere kubeera nga beegadanga n'okubeera nga bwebegabira ssente mwamaze okubeera nga muwulira omudidi n'omudidi gw'ensimbi omusajja ono Matias Mpuuga ne banne gwe baafuna ono ng'aweebwa obukadde almost 50 bwa house gaalo aweebwa obukadde nga 7 ezo tetumanyi gye ziraga aweebwa obukadde 10 mbu buno bwa kuwugako obuwuzi kubeera nga bwabuli yagala kuwuga ng'agenda awuga kyokka nga aweebwa obukadde 23 buno ate nabwo bwa buli mwezi naye ng'aye tebuli ku musaala ogw'omubaka owa parliament jukira nti ono aweebwa emmotoka ey'obwerere era nga mu mbeera yemu omusajja ono kuba komishona yenna aweebwa amafuta ga miliyoni 12 ampuliriza kyokka nga tebakoma ku ekyo baweebwa n'omusaala ate nga tebakoma ku musaala baweebwa n'obusiimu kyokka nga ogyeko n'obusiimu baweebwa ne security kaakati bino byonna bwobigattirira mukwano gwange ampuliriza abasajja bano ne bagattako okwegabira omusimbi ogwaffe
abawewa musolo bannakunkunyedda. Sigenda kususkawo nnyo ku vidiyo eno mukwano gwange ampuliza, wabula kambasabe tubambye Ssaabasajja mu mbeera yonna. Olunaku olw'enkya ngenda kuleetera mu bujjuvu ebifa e Masaka nga President tannaba kubeera nga atuukayo, kubanga abaseddekisi mukwano gwange ampuliriza nabo tebatudde, abalemesa National Platform ate tebatudde. Mu kifo ky'okulwanyisa Mwami Museveni tukyuse Uganda, tufune Uganda empya, ate balwanyisa Mwami Kyagulanyi bano mu kifo ky'okubeera nga bamwegattako n'okubeera nga bamusupportinga okubeera nga mission yaffe egenda mu maaso. Agunde magulu nyondo Ssaabasajja. Bye bye, tukwatagane olunaku lwankya.